Buladina ndibakoya omwana wange ogenda bufumbo bwongo omuntu Buladina gosose mwanange nyamba buyambi boterero beyo ofumbe mirembe mu mikono gy'ensuwa yange omumwentadde otuzzo tutono kalamata bwejjanga mono sonse kango olwendo Buladina ng'osenako otulala ng'onywako otulala n'obatika simanyi oba otegedde ensonga kunyonnyola bulungi ebintu bw'ototegedde ng'oŋŋamba awo ŋŋanziramu siri kutikka emidibo. Oyo ye Buladina. Ate Dipo. Yes sir. Dipo Nazigala. Olwaleero navudde eyo bukunja gy'emutya nga nzijanguyana ne gita nzizeeku tabaazangiri. Nafuuka muntu mulamu baana ba ssebe yali omukoonyi w'endigi zonna Dipo Nazigala. Nga mukumpoomera gunyenyeza n'obulya n'engunywa n'abagutunda ndeka abakutte ku ttama. Ng'aba bakyawala gimbatibiriza entege nga nti tumuwuuta n'okukira supu w'enkoko. Bwabanga mukomyoko oluusi tukeera mu nkoko fedde olwezi togonza nga tuli balenzi bannusu. Nga ngusunda n'ekyalo n'enkimatiza n'okugwa mu basheya nze gw'olaba mpitwa ssebo. Nga nnina ekiwanga kirugali kabita okutamiira bubbiyo obucupa nga nzika 3. Nga tumasaamasa kukira bisolo bya nnyange ffe tetuyita bano baabwe. So ennyimba nyingi mu mutwe bwe ntandika okuyimba. Yes sir. Nyingi. Kati kino ekyokukwata ennyimba ezo otandika ddi era omuntu yenna eyandibadde ng'ayagala okubeera nga naye ayinako ku nnyimba za bayimbi bano ayina kukola ky'okubeera nga asobola oziteeka mu bwongo? Okay, ekintu ekisookera ddala kutegeera kiki ky'oyagala. Nze nasooka kutegeera muno njagala music kyekisookera ddala. Bwe namala otegeera music ne mmanya neetaaga music kikaaki okubeera naye. Bwe nzijja nkula bino ebintu bitandikira kaŋŋamba oba n'ewaka. Kubanga ewaka luddawa? Ewaka ewaffe nzaaliddwa wano Luzira. Yes sir. Wempangalidde ebbanga lino lyonna naye ate nga ewaffe Nabutongo eyo mu Buddu Masaka awo yewaka ewaffe naye nga nze nzaaliddwa wano Kampala Luzira awo ndi Steboni. So bwe nzijja nga ntandika okutegeeramu ewaka waaliwo nnyo music. Maama mukaddanzaala yali mukyala wa music nga ayimbira mu basudde basebataabo. So music teyabulanga nnyo ewaka oyo wakadongo kamu. Wenzize lwakuba okusinga babeerangawo nnyo abasudde ono basudde basebata kati Kafeero ono. Yes, Kafeero ono yajja nnyingira mu nze nga nze. Natandika okumwagala olwa music, ekika kya music kyo yakuba nti yalimu nnyo omudigido omulimu okubuulirira so nga asanyusa ffe abaali abate ebiseera ebyo ate n'abakulu. So kati nga teeka mu mutwe guno manyi kiki kyenjagala music. Yes. Kyekyasinga okundeetera okuyiga music ono nti nasooka nentegeera ekika kya music gwenjagala. Then nenfuna amakulu agali mu music nenfuna n'omudigido. Kati ate bwe namala okufuna omudigido gwa Kafeero ate nenzija kati nga maze okutegeera amakulu ga music kyeki nenzija ntandika okuyingira mu wabasudde nentandika omugatta bwenti kate nenesanga nga buli muyimbi alina kadongo kamu nga alina kyategeeza kyagattako ku kutegeera kwange musika ne muyingiza mu bwongo bwange. Kyandeetera dumu nali neebase yali 2:40 nempulira oluyimba nali nga aloota oluyimba lwa Mathias Walukagga omusiime wa Kabaka. Yes sir. Oluyimba olwo baluyita wooliira woofiira. WW. Nali nga aloota neebase mpulira oluyimba nasisimuka olwa saddamu kwebaka. Nempuliriza oluyimba okutuuka olunaku lwa leero teruvanga wano.
Lubanga mu kichwa okuva mu simanyo balwafuluma mwaka ki nezi kyensinga okujjukira yali 2 lulinga 2 gumu natandika odduulira 2 kati era awo nange era ndowooza bye biseera bwe ntandikira okuba ng'omuvubuka omwana atandika okutegeera awo lutambula lutya wonda wofiira kyano tubeera n'abapya ababeera batwegattako bangi ennyimba nga w'oyogera title ayinza obutalumanya naye w'ogeegeenyaamu asobola odutegeera kati tuyamba b'amakombi abali eyo oluyimba olwo lutambula bwe luti ababadde bagenda mwemansa mulinnyeko buleeki waliyo omutemu ajja nsabye mwegendereze asitudde n'ekkapu ng'ate mukyala erijjudde obuyembe bwa ggoogo bwamyuka bwe mubuuzizza ogendako wa maama anzizeemu ndeka ŋŋenda mmansa bigoogwa byange amannya ye Nakawuka Pulosi muwala wa Sentaana ate Nalukuusi yennyina miyembe gya ggoogo atambula agimyasa buyatandika dde omanyi twanyumiza bingi nnyo. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga ennyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Nate ntwala omukisa guno okwebaza gwe akyandaba nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst
Mbadde mbuliridde ebbanga era wowulira obulago si bulungi naye tujja genderawo n'amaluma nago bageeyanza. Kale muntu wange nsaba ogume olw'ekyo osiibye otya wasuza otya weebala ekyo gyonna gy'otuusizaako engalo okusinzirira awo wonna w'oli. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. In case to subscribing anga nkusaba osubscribing tubeere nga tusobola okwongerayo emboozi eno ate mu bantu abalala sharing ate tuwe n'endowoozayo awo mu comment section. Tulina new subs fashions abo basangibwa ali ku Sunset Arcade, basangibwa ku Wilson Street. Otambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwata Park ogenda kuyisa Wilson 1 ode ku Health Pharmacy wekoma yambuka amadaala ago ogenda kusanga new subs fashions abo bajja kuguza engoye ez'abakyala abasiraamu n'abatali. Ate woovaawo ogenda kukkirira wali ku Ham Shopping Grounds Block D ogenda okusanga Ama's Closet for Tops and More. Abo basangibwa ku dduuka 252 mukyala Nalubega Brenda wali okutuusaako engoye z'abakyala abaliko. Kati gwe eyeetaaga okuba ng'osanyusa ku bulamu okyusaako ku kifo oba ogenda okyakaleko olyeko ku ezo ezikumenya ogenda ku Be Easy Hotel and Bar. Abo basangibwa wali ensago ku lw'enakawuka ebyokulya n'ebyokunywa ntomooni. Then ogenda kubeera nga ofuna n'ebisulo services weeziri nnungi, si wantu ogenda okubeera nga weejjusa nti lwaki ezizo zaagenze. Ogenda kwebaka ozuukuke bulungi kubanga ebifo biyonjo biteeketeeke bulungi. Omwana ogenda mutwala ku Kikaya College and Vocational School. Abo basangibwa ali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences ne vocational bagiteekako esila. Kati course eya IT bagitaddeko nnyo amaanyi kubanga awe tulaga olulimi oluchina kwosa n'emirimu gy'omu mutwe. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Twinex International bali wali Bulaga ku lw'Emityana. Plan B Records eyo eri Mubende ku nsonga za music. Kati gwe etaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamu osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange gino. Na bino tukigirewo ddala. Kati gwe eyeetaaga ekitabo kya mukadde waffe Muzeeyi Magala Abaganda Abasuukulumu mu myaka 1024 kikino ogenda kisangano kya mitwalo 10 kyawandiikibwa musajja wa Kabaka Omulya Nakamagala tazibwawo bali kyewuunya kitasimbwa goyambadde musajja alumbwa muzzukulu wa Eseri Nakibuuka eyazaalibwa mu 1919 ne mama ne mukadde wange omugenzi Bike naye yazaalibwa mu mwaka ogwo. Ekitabo kino kya mitwalo 10 osobola okuteeka ssente ku ssimu kikutuukako awo oba gwe okukyekimira oba okusindika omuntu najja nakikufunira oba nga osobola okukifuna. Kale bantu bange ndina omugenyi wange nsaba oba oli awo naye ababuuzeeko. Musibye mutya mwenna abatulaba abagoberera muganda waffe Muzungu David omwagazi wa Kadongo Kamu omunoonyereza wa Kadongo Kamu n'amabira ya Kadongo Kamu. Sebo nsanyusa nnyo okulaba mukulu David. Tunaabiraba nsanyukidde ddala. Tunakulaba ensanyuka. Sebo Nze Muzungu David ndowooza gw'obadde ogoberera. Weewaawo. Otuuse ku tterekero olina ekyenjawulo ky'olabyewo bingi nnyo nsaba obigamba abantu era bannange bwe ntuuse wano ekisookera ddala nsanyuse nsiimye ekindaze nti omulimu bulijjo byendaba byenzijja followinga ku mitimbagano bituufu ate bisuse ne ku byensanze wano kubanga nsanyuse nnyo okulaba nga omuntu gwe mbadde ngoberera ebbanga lyonna ayagala Kadongo Kamu lero n'atambula bannange ero tuli ene wa omugenzi gundi ero tuli wano kyensanze wano kiragira ddala munno ddala kituufu Muzungu David oli musajja wa Kadongo Kamu mwagazi wa music mwagazi wa Kadongo Kamu nsiimidde ddala. Sanga bangi abali eyo nze asinga okwagala Kadongo Kamu n'oweebuuza gwe baakulondera okubeera nga gwasinga kituufu. Yesewo ansaba abalabi babuulire ku mannya. Okay. Amanya gange gabeera gago erinnya lyange yenze Ssentongo Kataayi.
abeera muzira ndi muzira nkima muzukulu wa Mugema. Yes. Ate nga nange ndi mu nakadongo kamu nnyo. Yes. Era nga bunda bwennekanekanye bwenti mu jozi gwa mukadde waffe Hamani Basudde Saalongo Semakula. Ate nga era nze envuumulo ya Hamani Basudde. Envuumulo kati nga abawagizi ba kadongo kamu okutwaliza wamu naye okusingira ddala aba Hamani Basudde beekolamu ekibiina ekya Hamani Basudde Fans Group ku mitimbagano gyonna nga kikulirwa Director Frank Serunjoji mutabani wa Hamani Basudde. So kati bwe bateekawo ekitongole kino oba group eno azza akuŋŋaanya abantu abaagazi b'omugenzi Hamani Basudde abaagazi ba kadongo kamu okutwalira awamu ne tukuŋŋaanira awamu. Ne tukola WhatsApp group, tulina Facebook, tulina YouTube, gyonna gye tuli ku mitimbagano. So kyajja kikula ne bajja ne bateekawo empaka okukontana mu abo abantu abeekakasa okuba n'obwongo obwogi. Yes, sir. Mu nsonga za ezikwatagana ku Hamani Basudde, ensonga ezikwatagana ku bulamu obwa bulijjo, ensonga ezikwatagana ku Buganda. So ebintu bingi nnyo ebyetoolera mu nvuumuulo. So babuuza ebibuuzo, bateekawo ebibuuzo, ne batubuuza ebibuuzo, ne tubyanukula. Byonna byonna babeera batubuuza ebikwatagana kadongo kamu, ebikwatagana ku Basudde, ebikwatagana ku bulamu bwa bulijjo. So ekintu kino kyatandika mu 2024. Era bwe kyateekebwa 2024 abakontanyi twalimu bangi. Naye olw'ekisa kya Katonda nze navaamu nga nze muwanguzi ow'omulundi ogwo eyasookera ddala empaka zino nga zitondeddwawo. So nsanyuse nnyo okusanga kadongo kamu wano ate naddala w'Abasudde ndaba ebitabo by'Abasudde, ennyimba z'Abasudde, teepu kwegamba kyensanze wano kyendaze nno nze watuufu. Kati kino ngenda kikubuuliza mu kamera. Waliwo eyali agamba nze ndi mulabe w'Abasudde. Mbuno oli muki? Ndi mulabe w'Abasudde. Eyagamba muno oli mulabe w'Abasudde alimba ku kyensanze wano. Bwe kibanga buli kimu ekiri wano kyetolodde Basudde yali wano. Ekitabo ndaba ebitabo wano, ndabye teepu kanfune ku kitabo wano. Bannange abalabi ba Muzungu David, omuntu omulabe wo tasobola kuba na bintu bikwatako. Tasobola kuba. Omuntu atakwagala tasobola kutereka byafaayo byo. So kyensanze wanene wa Muzungu David tasobola kubeera nga mulabe w'Abasudde. Mwagazi w'Abasudde, mwagazi wa kadongo kamu, tepu eziri nyingi wano. Abannaye simanyi nyinza kwogera. Buli lutambirwa Hamani Basudde ndusanzeewo wano. Nsose kwekejja nenteekamu nina n'ennyimba ze mbadde simanyi nzisanze wano. So ekyo kyo kya bulimba. Wabeera yagamba muno Muzungu David mulabe wa Hamani Basudde alimba. Anyway, nzomanyi for clarity ntera nnyo kikola. Abantu abamu just bwetereza fa abamu amanya bagezezaako goono. Adala kino nja kyogerera ku kamera Director wamwe. Frank Serunjoji. Yes. Era nze I've met many people kwano abali mu Hamani Basudde. Nze by the way mu group za kadongo kamu pose yangi je natandika mu 2016 mwenkyali naye ndi inactive. Siri active olw'obuvunanyizibwa bwenina sina mukutu gwona gwenina naye ate mbalina mwenna. Pause bansanga olina akusanga ku Facebook, olina akusanga ku YouTube, olina akusanga nakunonya ku WhatsApp ne mufuuka ba mukwano. Nze bangi bengasse. Ku Hamani Basudde. Yes, kubanga nze sina mu mbeera eyo mbu gundi nja mukodowalira sijja kumuwa namba ya muntu. Naye kibi nnyo wobanga olina byogoba erinnya ly'omuntu tebalizanyirako. Kituufu. Kubanga some of us tuvudde mu rebels, tuvudde mu bifuufugu okubeera nga tusobola okubeera kino kyetuli. So bwe ntyo bwenkola emirimu gyange. And I welcome
everybody. Omulimu gwongulabye gwo gw'amaanyi. Nze siina gwemboola era nze ndi muwagizi wa kadongo kamu siri muwagizi w'aba personalities. Yes. Wentuuka nga ndi wakwogera ku Livingstone Kasozi. Yes. Nemba ntudde naawe. Nze ekyenjagala muveemu bwe buntu obufe bwe twasikira oba bwe tugenda nga tukuliriza ne bwe tutaamanya ate gwe n'obukuliriza zifu waliyo mu kubeera ng'okola ki mukadde waffe Fred Sebata we yakubira akayimba gwanga mujje n'agamba nti ffe twejjemu akasigo bajjajjaffe ke baatusigamu nga twegasse wamu mu kuzuula amayisa agatufaananya. So nze nange ndi wakadongo kamu siriiko nti nno oba gundi kubanga ero ojja kunsanga wakafeero baitha abamu kyejempangayire eyo baali bampitana mutabani wakafeero olw'okusinziira nti nabeeranga nnyo mu kuyimba kafeero. Nze nina maama wange yaŋŋambako naye mwana gwe ojja kunywa omwenge nga nzijukira 2007 kafeero yakafa. Nali nnyo muntu wa karaoke naye nga nze kizibu okunsanga mu karaoke nga nkola music ekiriko ekirala era onsanga netaddeko obuntu dipo nazigala kati so maama wange naŋŋamba mwana gwe bw'otagenderera Prince Jopo Kafeero lwe wasinga ng'okola mu karaoke. Awo mu karaoke nakolanga nnyo dipo nazigala nga nkola nnyo Buladdi nandi bakooya. Ezo zo actually ndowooza nakati Buladdi n'oyo mbadde mukola nnyo. Buladdi nambadde nkyamukola. Naye ng'ezebbiri ezo zo nzikoze nnyo ebitagambika. Tuweemu akapeera olumu ku ezo. Ezimu olumu ku ezo. Okay. Buladdi nandi bakooya omwana wange ogenda bufumbo bwongo omuntu Buladdi nagwosoose mwanange ennyamba buyambi bw'oterera obeeyo ofumbe mirembe mu mikono gy'ensuwa yange omumwentadde otuzza otutono kalamata bwejjanga monosonsekanga olwendo Buladdi nangosenako otulala ng'onywako otulala n'obatika simanyi oba otegedde ensonga kunyonnyola bulungi ebintu bw'ototegedde ng'oŋŋamba awo nga nziramu siri kutikka emidibo. Oyo ye Buladdi. Ate dipo dipo nazigala yajja bw'ati olwaleero navuddeeyo obukunja gy'emutya nga nzijanguyana ne gita nzizeekutabaaza ngiri nafuuka muntu mulamu baana ba ssebe yali omukoonyi w'endigi zonna dipo nazigala nga mukumpoomera gunyenyeeza n'obulya n'engunywa n'abagutunda ndeka bakutte ku ttama ng'aba batyawala gimbatibiriza entege nga nti tumuwuuta n'okukira supu w'enkoko wabanga mukomyoko oluusi tukeera mu nkoko fedde olwezi togonza nga tuli balenzi bannusu nga ngusunda n'ekyalo n'enkimatiza n'okugwa mu basheya nze gw'olaba mpitwa ssebo nga nnina ekiwanga kirugali kabita okutamiira bubbiyo obucupa nga nzika 3 nga tumasaamasa kukira bisolo bya nnyange ffe tetuyita bano baabwe babuyonje. So ennyimba nyingi mu mutwe bwe ntandika okuyimba nyingi. Kati kino ekyokukwata ennyimba ezo otandika ddi era omuntu yenna eyandibadde ng'ayagala okubeera nga naye ayinako ku nnyimba z'abayimbi bano ayina kukola ky'okubeera nga asobola oziteeka mu bwongo. Okay, ekintu ekisookera ddala kutegeera kiki ky'oyagala. Nze nasooka kutegeera muno njagala music kyekisookera ddala. Bwe namala otegeera music ne mmanya neetaaga music kikaaki okubeera naye. Bwe nzijja nkula bino ebintu bitandikira kaŋŋamba oba n'ewaka kubanga ewaka ewaffe nzaaliddwa wano Luzira wempangalidde ebbanga lino lyonna naye ate nga ewaffe Nabutongo eyo mu Buddu Masaka awo yewaka ewaffe naye nga nze nzaaliddwa wano Kampala Luzira awo ndi Steboni. So bwe nzijja nga ntandika okutegeeramu
ewaka waliwo nnyo music. Mama mukaddanzaala yali mukyala wa music nga ayimbira mu basudde basebataabo. So music teyabulanga nnyo ewaka oyo wakadongo kamu. Wenzize lwakuba okusinga babeerangawo nnyo abasudde ono basudde basebata kati Kafeero ono. Yes, Kafeero ono yajja nnyingiramu nze nga nze. Natandika okumwagala olwa music, ekika kya music kyo yakuba nti yalimu nnyo omudigido omulimu okubuulirira so nga asanyusa ffe abaali abate ebiseera ebyo ate n'abakulu. So kati nga okiteeka mu mutwe guno manyi kiki kyenjagala music. Yes. Kyekyasinga okundetera okuyiga music ono nti nasooka nentegeera ekika kya music gwenjagala. Then nenfuna amakulu agali mu music nenfuna n'omudigido. Kati ate bwe namala okufuna omudigido gwa Kafeero ate nenzija kati nga maze okutegeera amakulu ga music kyeki nenzija ntandika okuyingira mu wabasudde nentandika omugatta bwenti kate nenesanga nga buli muyimbi alina kadongo kamu nga alina kyategeeza kyagattako ku kutegeera kwange musika ne muyingiza mu bwongo bwange. Kyandetera dumu nali neebase yali 2 nempulira oluyimba nali nga aloota oluyimba lwa Mathias Walukagga omusiime wa Kabaka. Oluyimba olwo baluyita wooliira woofiira WW. Nali nga aloota neebase mpulira oluyimba nasisimuka olwa saddamu kwebaka nempuliriza oluyimba okutuuka olunaku lwa leero teruvanga wano okuva mu simanyi oba lwafuluma mwaka ki naye kyensinga okujjukira yali 2 natandika odduulira 2 kati era awo nange era ndowooza bye biseera bwe ntandikira okuba nga omuvubuka omwana atandika okutegeera awo. Lutambula lutya woolira woofiira kyano tubeera n'abapya ababeera batwegattako bangi ennyimba nga w'oyogera title ayinza obutalumanya naye w'ogeegeenyaamu asobola odutegeera kati tuyamba b'amakombi abali eyo. Oluyimba olwo lutambula bwe luti ababadde bagenda mwemansa mulinnyeko buleeki waliyo omutemu ajja nsabye mwegendereze asitudde n'ekkapu ng'ate mukyala erijjudde obuyembe bwa ggoogo bwamyuka bwe mubuuzizza ogendako wa maama anzizeemu ndeka ŋŋenda mmansa bigoogwa byange amannya ye Nakawuka Pulosi muwala wa Sentaana ate Nalukuusi yennyina miyembe gya ggoogo atambula agimyasa buyatandika dde omanyi twanyumiza bingi nnyo Nakawuka yaŋŋambye Nakawuka. So okuva ku olwo Nakawuka nannyingira mu mutwe najja nga yeegatta ku oyo music gwenziza enkuŋŋaanya. So ekintu ekyo nange kyandetera nno okwagala okuyingira mu kuyimba. Era nayagala nnyo okuyimba kadongo kamu lwakuba simanyi lwaki kikyagaanye. Bwe wootunulamu obuzibu obulabawa kyekiremesezza ekiremesezza sirina gwe nja kwekwasa sirina kye nja kwekwasa wabula ndowooza Katonda yatannasiima ayinza okuba yatannasiima. Wawandiikawo kokuzizo oba okyayita muzaabantu? Siwandiikangayo oluyimba okuggyako ate nno saaluwandiika naye nabeerangaawo ng'ekyokuyimba kinsika bwe nnyinza oba okigamba oluyimba luno saaluwandiika era sirina we nagamba no bannaluwandiikako wabula lulinga ng'olwajja obuzimu mutwe gwange naye ndowooza ndugayaliridde nje ndwongeremu era nja kwekwata ku mwe ba muzungu kuba kati mwe ba muzungu muli ba music nja kujja tulabe oluyimba nina waliwo oluyimba luli nnyo mutwe gwange simanyi lwaki lwalemeramu luno oluyimba lugenda bwe luti teruvaamu ate mutwe olwaleero luyinza okuvaamu ne bwe naaba ndujjukidde tujja kulukwasaganyamuko naye ndaba lugenda lwagala okuvaamu
anti ndowooza toluwadde saaluwa nnyo budde omanyi bino biringa bano bagondi bamami baffe naye luno lukomyewo nga tetunagenda abamami baffe oluyimba luno lugenda bwe luti wabula ndabyo mwana wa Kataayi kyokka ndabye mazima ndabyo obulungi bw'abakyala bwammala amagezi kummwe abakazi omuzira kisooyo ajja nnyambe ampa obukazi engeri y'okuwanyisa mulekera obwami nakeera ku makya ng'enzikiza ekutte sobola okulaba nga fuunayo kikazi oluyimba lugenda bwe lutyo naye nga sifunangako budde gabno ntule nduwandiike naye nga nalulowoozaako bulowooza olina lwe wali owuliddeko olutambulanga olwo kubanga siruwulirangako we tunaava ku programu eno nja kuwa ennyimba bbiri waliwo oluyimba olwa Yudaya Nakitende lwafulumira ku alubamu omuwala wa Mudinkoni Benison Semia yali Benison omuwala wa Mudinkoni then baluyita Supagulu kati n'oluyimba olwo lwennyini lwaddibwamu Grace Jennifer Nabwami ffe gwe twagasaako erya Jack Nabwami yaluyita mu mpagire nga lutambula bwe lutyo yes ate nno bonna si Jackie Nabwami mumanyi naye ne bw'omugamba mbuno nkweyo oluyimba lwa Jackie Nabwami oba ne bw'onkuba emiggo sirina luyimba yo n'olumu lwe mmanyi mukyala muyimbi yatandika 1996 King Festac ey'Akasajja and Sons olutambi muyamba abalwadde lwe lwamuleeta yali ne Kizito Zavuga so lwero oluyimba lw'owuliranga mu bwongo lulemedde mu bwongo bwange simanyi lwaki era njagala tukwatagane muzungu nkulabidde ebbanga ddene nga neegomba okutuukako wooli naye Mukama mulungi era nga bwenze ndowooza n'okuyimba n'atandika leero anze sina buzibu kubanga era bye bimu ku bintu bye tuli mu kugira by the way ekifo kino twagala kukikola nga heritage kimanyi tuyinza okukyogera abamu kibaluma naye nga wetubanga twagala kadongo kamu waffe abeerewo tulina okuva nga tuwagira bannaffe ababa bavuddeyo oba muyimbi mumuwagire oba alina kyakola kyonna ekigatta ku industry yaffe kati wano tuli mu kwekwatakwata Buganda twegatte tubeere nga tusobola okusitula n'Obuganda butambule kati naffe abakadongo kamu kano keekadde bwe tulaba abantu nga bano bavuddeyo tuba mu kifo ekyokubakuba enkokola kati bino bye tukola abamu batuuka ndowooza ne balowooza nti twesoma naye nga twagala tofaale tubeere nga tusobola okubeera kubanga bino ebintu byolabye biri mu millions mu millions and millions naye era ekikumi omuntu kyampadde kyanguzeeko oluyimba kyensobola okunoonyamu ebyo nembanga mpreservinga abasajja Abamerica music yali afudde naddala country music kubanga yembaga music mu America kati ne bafuna ne state number 81 Nashville era ne batandika okukola bino byennyini byenkola okubeera nga ne bagenda nga bazimbazimishamu kati ne bagenda mu bayimbi ab'enjawulo ne bababbulamu zimishamu ba Johnny Cash balina zimishamu ezaabwe kati nga olaba nti basudde obudde buno yandibadde yakolebwamu bakafeero Muzeeyi Sebatta Baluyima bakakumirizi basebadduka baani bandibadde nga bakola ki balina okubeera nga tusobola era kyekino kyekigenda otuyamba okutegeera ebintu mu butuufu nti omuntu singa abazzewa ogenda musomesa ekintu nga naye akirabako kubanga kati naawe obadde eyo nga olina bingi byotakkiriza naye bw'otuuse wano at least endowooza ekoze eki ndina mukwano gwange muganda wange Omara alina byabadde nabyo mu bwongo naye kibanga agenze ku ndagu ne babikusunsulira awo n'otuuka n'ogamba kati gwe watandika okulondamu kati nti wetunaakola ebintu bino olaba ogenda ku National Museum wano e Kamwokya tebalinaawo nnyimba zino tebazirina kati museum ne ebiri mu museum temulimu na music ono tosobola musangayo music
mulimu amayinja nga 8 naye nga amayinja 8 ge gafuluma kati byebyo ebintu byetwagala okubeera nga tukola naye nga bino tunasobola obikola nga twekutte n'abantu abasobola otuyambako. Okay, so olugendo lwa music oyagala ogire mami yafulumyayo ku nyimba sikiwulira mami ennyimba eyabo manyi kale okusinzira ye mu kunnyumiza kwe babeeranga bayimbi kati omanyi bano abasajja bano basudde si kuba nti nno bali tebaagala bano abantu bayimbe wabula baali basooka ne abateekateeka ekitali mu music wakati kyova olabanga kati omuntu akuba oluyimba lumu n'akola ki naabula nobeera nga tukyamuna noba gundi yalagawa naye bano abasajja bateekateekanga omuntu ng'ogenda okufulumya oluyimba ng'osoose kuba ng'osoose kuteekebwateekebwa n'omanya music bwagenda otambula so kyabayambanga nnyo so kati mukadde wange ndowooza yali mu baana baali bakyateekebwateekebwa babeeranga ku stage nga bazinyi okusinziira ku byanyumiza nga babeera bazinyi ku stage naye ngeno babeera bayimba babaakinga abayimbi so nga baali bakyateekebwateekebwa ndowooza ate eyali abateekateeka ate Mungu n'amujjula olusala eryayi so ye embeera mukadde wange zijjukira ne Geoffrey Semanda oyo yakuyimbira Kabulada tuguddemu okunyowa yes naye yali eyo era yali amazeemu kumpi emyaka 5 nga tafulumyangayo naye raba abaali eyo mu Lumbe gyakolera oluyimba olwo Kabulada tuguddemu okunyowa era wakomawo e Kampala ne bagenda ne bakwata oluyimba olwo nga abaana nga abakabulada kubanga namwandu yaliko Sylvester yaliko naye yaliko ne Hassan Sebandeke ku lutambi olwo ne balukola ne lubeera nga lufuluma kyokka ate kyewunyisa luno lwagundi basudde kyokoze ki kino okutwegaana ng'obulamu bumpiye olwo nedda olwo gundi oyo Segane basudde waliwo olwo lwoyimbye oyo ye gundi ye Moses Balongo olwo oyimbirwa Kikangabwa manyi ezo zonna nno nziwulira ndi muto yali y'Ekikangabwa kubanga Ekikangabwa waliko olwo lwa basudde Sewa olwa Lawrence Elia Kibuka basudde Sewa nti waliwo olwagundi Mwebe Lawrence kati Mwebe ye yali eno kuba Kabulada kati lwo luli ne lubeere Elia Kibuka kubanga by then Elia Kibuka Segane yali mu Bazira Gita Singers kati era oyo omwana wakola oluyimba olwo yasooka n'addukola oba producer yali baali bamuyita Tony yali mukwano gwe n'alukuba lwa reggae kati Katose kandi Wilson Kuito wakasenyi recorders kwe kumuyita ne baddamu oluyimba n'amuwayo munayese so kyokka we bagenda ku Pride balinawo enteekateeka ez'ennyimba ezikungubagira basudde kimanyi nti omwana ow'emyaka 19 yali mu kibiina ng'abadde tafulumyangayo oluyimba lwa Kabulada tuguddemu okunyolwa lwe luyimba olwanywa muzinne wa Zekendo nga ne Prince Job Pokafero yalinayo edduma ly'embaga so kati kyekiri nkuza ku kiri nti abaana bano babeeranga mu bibiina naye nga basita n'okusinga basita obudde naye nga bakyateekebwateekebwa kyekyo ekyamuga waliwo omuvubuka bamuyita yabeera nnyo mu kibiina kya Mathias Walukaga bamuyita Mutoolo Najibu Kanyankole oba Kanyankole oba waliwo n'omulala so nga yani si Mutoolo bamuyita ani so oyinayo oluyimba lwe lwojjukira sisuubira nga yali afulumizaayo oluyimba naye ate nga yabeeranga nga abaddemu ebbanga ddene nnyo bamuyita ani maama kubanga Bob Adam Superman baali bavuddeyo erinnya so ng'omwana oyo nga muyimbi nga bobeera ku stage najja n'ayimba ayimbira ddala naye ng'omukulu ye agamba akyamuteekateeka tannatuuka naye erinnya linvudde mu mutwe n'abandi
anti obwolumu bakitunuuliranga n'amalala gano obwolumu anti omwana kati olaba omwana wana kuba hiitimu n'afuuka ensonga takyagambwako nga n'omunene amugamba gwe luyima nviira kituufu abaana so music ye bwatyo kyabeeranga kirungi nnyo okuteekateeka abaana kubanga n'ekirala sina music yekka nze naliko mu kuzanya firimu nali twalina ebina ebina Uganda nga tuli ewa mukadde waffe wano ekibuyaawo bamuyita Mr. Victor oba omumanyi oba wamuwulirako naye nga obeeramu nga si kyangu kuvaayo munno gye mu kamera bakulabe nti n'olwokuba omanyi nnyo okuzanya nga asooka n'akuteekateeka nalano ovuddemu bagiyita kamera fever mu kuzanya firimu nti totya kamera bwe bagamba muno ojja kuzanya bwoti ng'osobola so kyayamba nnyo bakiyambye nnyo abaana abazanyi ba firimu nabo okubeera nga bajja ne mu kamera kati ne mubalaba naye ng'ebbanga lye babateekedde mwaba lino temulimanyi kubanze nabeeramu ebbanga naye okutandika okuzanya firimu nasookera ku yali Honorable Victor naye nga tubeera mu kuteekebwa so kyabeeranga kirungi nnyo kyayamba abaana okubeera nga bateekebwa nange nzijukira nazanyako ebintu ebyekikulu ekyo eseena yali 2007 Daste Comedians abaana b'e Kampala mwami gwe bayitanga mbereeju babwe mbereeju nno ndowooza nze omu ku bantu abamanyi mbereeju yennyini nnyini so no gwe bazanyisanga gundi Benon Kibuuka mbereeju yennyini nnyini mbereeju yennyini nnyini nga weekasa bayitayo Kasanje naye akaalo so nga wa Luganda ne gundi ne Kibuuka naye nga bwolaba babuyamuzanyisanga mbereeju babwe nga noyi naye bwatyo bwali so Uganda bwetyo bwetambula talent wise bwetyo bwetambula omuntu bagenda omulaba nga munanga tobyenze kati kyembadde ngamba bino ebintu bibaddemu kati emyaka 9 abamu bankandaba yes kituufu kisobokera ddala nze ndina gwe ngamba nti we nali ntandika ebintu bino natandikira ku memory card yali ya GB 8 naye kati ne wampa 8 GB sina kyeyinza gikozesa teina kyekola sinompa 1 TB terabyte naye teina kyengasa kusinziira omulimu nga bwe gwakula mulimu gwakula naye nga kyava mu gundi kubeera nga mpita mu kutendekebwa kubanga nanyigirizibwa nemba nga njira so tugenda kwogerako ku kintu kya music yesebo Kadongo Kamu ono omulaba otya ow'omu maaso Kadongo okuva ne leero n'okugenda mu maaso awo Kadongo Kamu omulaba otya Kadongo Kamu nze omu ku bannayuganda abalina essuubi titugenda kuddamu tufune Kadongo Kamu super so no Kadongo Kamu ow'ebidandali naye tugenda kuddamu tufune Kadongo Kamu olukoba lwennyini era nkusuubiza muzungu ndigenda okudda wano sijja gamuno bandigenda okudda kubanga kenkufunye nsuubira okuba nga tugenda kukwatagana naye njagala gye bujja myaka nga 5 tugenda okuddamu okwogera Kadongo Kamu nga yoli Kadongo Kamu gwe tuzanya ne ku stage omanyi fe twalinga baana bato oba kangambe nalinga mwana muto naye nga abasajja bano bajja nasinga nnyo okulaba Muzeeyise bato oyo nga bwe basiba ekikaali ne bagamba eruzira mu kisaawe Muzeeyise bata ne Matendo bagenda kubeerawo olunaku lulamba ng'oyagala dduwaayo ne tukkiriza oba tukuba emiggo ewaka batukole ki naye ng'ogenda kulaba bazannya ddole y'omwana ne bayimba oluyimba ne bazannya enjawulo y'abafumbo era nze zezimu ku nnyimba nabadde gamuno nze nazanya nnyo karaoke zezimu ku nnyimba ezo nange ze nenyumizaamu ne ngamba haba Muzeeyise bata nange mbaliddemu ku ssente nga bwe ngenda ku stage okuzanya oba ddole y'omwana oba enjawulo y'abafumbo
nga nkijira ddala ku kiri kye nalaba nga ndi muto nga bamuzeeyi bazannya ne bakuzannyira ddole y'omwana ne bakulaga takulaze kituufu kye naye n'aleeta ddole y'omwana n'akulaga era bw'ogenda ku TikTok account yange ezimu ku ezo ennyimba TikTok account yo erimanya ki TikTok account yange eri Katayi kuliko Katayi Yugi ye TikTok account yange okujjako ku mikutu emirala nkozesa Munnabuddu Katayi mikutu WhatsApp Facebook ku YouTube kuliko Munnabuddu Katayi so anze Kadongo Kamu nsuubiza abatulaba n'abawagizi ba Kadongo Kamu nti Kadongo Kamu agenda kudda oli yennyini gwe mumanyi lwa nsonga n'abayimbi b'ennaku zino bano betulabako batandise okujja mu kuyimba olukoba simanyi oba okigenderedde kizibu nnyo kati ogenda ku Kivvulu n'otasangayo lukoba kizibu Siddi yali yeefuze ne kati batandise ogidibya kyekikulaga nti no tugenda kuddayo ku lukoba luli lwennyini wabula kati kyendaba ekyatubulamu ng'aba Kadongo Kamu gy'emizannyo gino egyakulumulanga abantu ng'omuntu kankujjukizeemuko katono era nze omanyi n'ebintu byesinga byonna aye no tebabinyumiza mwana wattu nabirabanga wadde nali muto nzijukira omusajja oyo Abudu Mulaasi simanyi oba Uganda wano waliddamu okubaawo ekivvulu ng'ekya swimming pool ku stage ndowooza kyekiringa n'ekyasembayo ng'oggyeko kino ekyamuzeeyi ky'Essebata kyakoze juuzi nga ku Serena ne bagezaako okuzannya nga bwe byateranga okubeera naye muganda wange Abudu Mulaasi yakola ekivvulu ekya swimming pool ne baleeta nga bwe yagizanya mu vidiyo ne ku stage bwe yali so nze nina essuubi nti singa abayimbi ba Kadongo Kamu baddamu ne baleeta emizannyo gino ku stage olowooza ki ekireetedde abayimbi okubeera nga bajjawo emizannyo ekireese okujjawo emizannyo ndowooza oba kwagala ssente z'amangu oba n'abategesi b'ebivvulu bano nabo bye batulimbyemu kubanga abategesi b'ebivvulu tebawadde nnyo bayimbi bano mukisa aba Kadongo Kamu nti bwe bategeka ekivvulu bakuwa eddakiika 5 bwe bakuwa eddakiika 5 ogenda kujja katugeze oluyimba nti muganda wange Walukagga aze n'akuba oluyimba Lubaala Aluma ne bwe yandibadde nga ateekamu omuzannyo guno kuba mweguli bw'obeera owuliriza oluyimba nti lulimu omuzannyo oluyimba lwonna naye mwe abalina okuliyeta omuzannyo mugwa naye olw'eddakiika zino 5 ze babeera bamuwadde abatasobola kikoleramu n'amateeka ga KCC nti bagenda kuggalawo ssaawa ku 6 so ebyo bintu nabyo bigezezzaako nnyo okubeera nga tebituwadde chance yes nga abayimbi ba Kadongo Kamu n'abagazi ba Kadongo Kamu okubeera nga tetulabye ku bintu bino naye so singa tufuna ku mukisa ne twongezeewamu kuba ku budde bino ebintu bisoboka yes kuba obusobozi bwe buli nze nina abasajja mwe bali benzikiririzaamu nti bwe babeera nga bakutte ku kintu kino eno nti abantu ba art bangi nnyo ate naddala mu Kadongo Kamu tubalina nga bw'otuula naye ne mutetenkanya omuzannyo guno ne muguwa obudde guvaayo era nga weeguli ne tetulina budde abo abayimbi bano tebaweebwa budde obwo yes tuweeyo akayimba akalala nga twolekera okubeera nga tufundikira puroguramu y'olwaleero bamama b'abaana beeteekateeka kubeera nga bagenda bategekera abeewaabwe akayimba akalala akayimba okuva etwazze walundi sinnayimbako ku mukadde wa Famani Basudde naye ennyimba nina nnyingi manyi nayiga ennyimba nnyingi ez'abayimbi ab'enjawulo muganda wange Segawe yava mu kuyimba ne bannaye Segawa gy'oli yonna wandibadde onnyamba n'okomawo mu kuyimba Segawa nkunoonya simanyi oba ngenda kujjawa
naye nga nkunoonya okumaani. So akayimba waliwo akayimba ka mukadde waffe Hamani Basudde. Yes sir. Yakayimbira abayimbi naye Mzungu David. Yes sir. Simanyi oba kinaasoboka. Yes sir. Kuba katugame kiyinza obutaddamu kusoboka kuba olaba kyalema luli kubanga saawa zino singa abayimbi aleba amanyu n'okusinga we bali kubanga omuyimbi musajja yayimba akayimba n'agamba kati omuyimbi kwata ku ttama akayimba ako abamu bakayita bayimbi bannange so akayimba ako singa omwami oyo ekirowoozo kye yayina abayimbi okwegatta kuba yagamba ekyokulabirako abatembeeyi baali bannaku bwe beegatta akwambuza empale omulage kyoli naye nga so simanyi oba ekintu kino kisoboka naye abayimbi bano beetaaga okwegatta banaye okwegatta don't you think nti amaanyi singa tugateeka ku mmwe the new generation kisoboka bulungi nnyo naye nga bw'omanyi nti Abaganda baalugera nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka kyova olabanga kati era Abaganda be bamu baatuulaawo ne baleeta n'olulala nti negozadde akubira engoma n'ozina kati lwaki temukubira ba muzeeyi ngoma mwe ne mubeera exemplary then abali ne mujja nga mugatta mubagatte. Nze kulwange ndowooza yes sir. Nti kituufu ffe nga abayimbi abato naye ate obuzibu obuliwo nti ate abayimbi abato twekubye nnyo naye lwaki music ali akoleddwa nnyo kintu kyakubeera nga mwerwanyisa? Abayimbi abamu bakirowooza nti nno okwerwanyisa mwe mugenda okuva ssente oba okumanyika oba ettutumu olw'okuba nti kati mulimu abayimbi abamu babirabidde kuba kati kagerezenga kuba Kamiliyoni ba Bobi Wine ba Bebe Cool nti abayimbi abamu bwe balaba nti nno bano kyabayamba okuyitawo ne balowooza nabo bagenda kukozesa ekyo bayitewo kubanga Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe muganda wange Mugeme yakafa. Mugeme mabegakawo yavaayo n'agamba omuntu amulemesa music yali Walukagga. Naye ebintu bino siganye kiyinza okuba ekituufu kuba saaliyo naye ate nze nkale oba nkyogere ntya nti omuntu alina endowooza eno bweti nti nno gundi alemesa music wange ogenda ku leediyo gundi alemesa music wange okola bwati nze nga nze sikikiririzaamu no nze nga nze sikikiririzaamu lwa nsonga kankweyo ne kasinali yakalala era waliwo muganda wange era muyimbi Eddie Buyondo Eddie Buyondo yavaayo n'ayogera naliko ku TV emu nga mulaba nga bamukyazizza n'agamba abayimbi abanene babalemesezza okuyitawo oba okitegeera nze n'ekiwakanya lwaki nti nzijukira mu studio baalimu era mukadde wange Mamuli Katumba yes sir. ne Kasirye yes baalimu ne Kasirye ng'agamba yagerezanga ku Mamuli Katumba nti bano be batulemesezza bo bandi badde bagendanga ku Serena ne bakuba ku Serena ffe ne batulekera eno ebbali nze ekintu nga nze kyempakanya kubanga muganda wange muzungu bw'obeera ne music omulungi abantu gwe beetaaga bagenda kubanja nti bajja kubanja ba promoter nti twagala Eddie Buyondo ajayimbe wano twagala muzungu David so Walukagga okugenda n'ayimbe waffe be marketing ekimala naye bano eno bakyaganye nti bo omuntu bwajja kakugereze nti baleese Mathias Walukagga ennabutongwa n'ayimba abantu ne basanyuka gwe muzungu David nojja n'oyimba ne batasanyuka bona agenda ekyamuliibwa bona asanyukibwa so bana abasajja kyovula banga bayinza okugamba tuwe abayimbi bakadongo kamu 10 e Uganda nokola listinga
era ojja kutandikira kuba basudde abatali nawo byebyo mukadde wange gundi Celeste Kasule yayogera juzi tubadde mu kusabira mukadde wa famani basudde e Bubondo yayogera ekituufu n'agamba nti nze basudde yansanga mu music namusooka okuyimba najja n'ayimba n'ampitako no kye yamusooka kubanga Celeste Kasule music ayingira 86 nga twakava mu menunula yes oba banunulani kati 86 ye yajoiningira Buwama yes kati basudde najja okufulumya 1987 yes kati ye Celeste Kasule okufulumya oluyimba lw'Esaasira 1989 ne Prince Jopo Kafero ng'afulumya kati kyekyo kyakugamba nti namusooka yate nasooka ono najja n'amulekawo n'atuuka okufa emyaka 28 basudde gy'amaze nga mufu naye era alemereddwa okukola ki okumutuka kate nga oli mufu ono mulamu naye alemye omugoba omukwata okitegeera so kati kyekino kyengeza kugamba nti bano abayimbi oba guno omulembe gw'abayimbi onyemereza akantu waliwo bato eyali wakati wa Paulo Kafero Hamani Basudani asinga yes bwa Kafero yatwaliza ye yamana ayongerayo emyaka 10 era ne mukatabaako kiri kyenkugambye nti yakawandika with a sense of feeling nga kyakola muwagizi yes kubanga ate wonterawo ekintu ekyo mbu oli yamana ayongerayo emyaka mirala olinagira kati tugambe nti Celeste Kasule kati asinga basudde okuyimba anti naye kye yakugamba anti kati nange nsabulula kiri kye bakola anti kati nze ntera nyogereza abantu ku mupiira kubanga ngutegeera yes nti wetukwata emyaka netuddayo Pele yafa last year Pele yafa last year Maradona yafa 2020 Maradona yeah 20 watinzike twali mu covid yao twali twakamala okuziika Pastor Iga naye nakola ki naye natugenda kati wabanga yafa mu budde obwo neneebuuza nti kati obudde buno tulina Hurricane yes Hurricane asinga Maradona taina na wamutuuka tuina kati wano ku national team tuina bani abaana bawulira abokya ku national team ya Uganda waliwo ba okwi yes captain waliwo kati okwi asinga majiji Shabani tasola musinga asinga Andrew Fumbo mukasa nedda asinga coach Mia no gundi Jackson Mayanja kati ebintu byetulina okubeera nga tukola ki tutunuulya gwe kwata minzaani entuufu bateekeko otandika ogerageranya kino nekiri kubanga bakugamba waliwo n'omwana ng'ayinza okujja omanye omuntu asinga gwe bayita the grandfather of country music in the whole world onsi yonna omwami laba linnya limvudde mu America Hank Williams jjajja wa kadongo kamu mu nsi yonna yafiira ku myaka 29 yaleka ennyimba 31 wow naye olowooza emyaka gye yafiira mu 70s naye n'okutuusa kati yakyasinze naye nga olowooza tewaliwo bafulumiza ennyimba ezisuka mu bangi ne wano e Uganda bafulumiza ennyimba ezisinga ez'abasudde bangi naye zisinga bungi okitegeera nti quantity yes naye si quality nti nze osobola okutuula n'omuyimbi n'omugamba nti nze njagala kale katugerageranye nti nze omanyi ngena nempakanya wala bagamba abawagizi banansonyiwa nze mpagira music si music one as long as anyuma nze ndi muwagizi wa music wala bagamba no kamiliyoni nambe mu wa Uganda okitegeera ekintu ekyo kiwakanya nnyo anti kati nentula ne ngamba omuntu
njagala ondeetere oluyimba lwa Chameleone kale lwoyinza okugerageranya ku ebiyita ekiro lujjeeyo kale kuŋŋaanya ennyimba mubuuze kimu okozesa biki okubeera ng'osobola okuvaayo ne answer conclusion nti Chameleone ye number 1 wa Uganda teri ngazi weyinza okugamba nti ndina omuyimbi Nsera Segamwenge mu era y'abaamuzeeyi ye Hamani basudde era bangi tebategeera Nsera Segamwenge kubanga Segamwenge si wakuwuliriza ng'olina gy'olaga olina kutuula basudde olina kutuula so waliwo bannaffe abalala nga osobola omuwuliriza ng'otudde n'omuwuliriza ng'otambula n'omuwuliriza ng'olina byokola ebirala era n'osigala ng'okola ki ng'obitegeera kati naye bannaffe abo bagamba buli omu asambaza owe bwe kiri empozi kye batugamba naye nga ekyo I don't think mbalaba naye nze abantu abagamba muno kubanga nze bonna mbaagala Kafeero nasinga nnyo gwe nasingira ddala okutegeera before nga sinaba kutandika kutegeera music mulala natandikira Kafeero kati ekisinga okwewunyisa n'omuntu yennyini gwe bagamba mbuno asinga ate naye bw'ogenda ku byafaayo bye n'obiwuliriza ate naye atyani so abantu abamu tuteekawo embeera nga tusoose kusooka kumanya kiri kitya nze omuntu atasobola kumpa nyimba 10 eza buli muyimbi sisuubira nti asobola n'okummalira obudde abamu bana abalala obalaba mirimu gy'embuzi ze kubanga wabeera Chameleone nsobola okumenyera enyimba 20 nenjogera luno nenjogera luli nga njogera hit era nenkwata n'omulala era nenkola ki n'omumenya kubanga ngoberedde music okumala ebbanga eryo ekitali ku gundi ekitali ku bana abavubuka b'ennaku zino ngoberedde music nengoberera buli kimu kwensinzira okubeera nga nvaayo ne conclusion so Sseruganda nsaba tufunze program ey'olwaleero tusaba obusiibuku abatulaba abatulaba nga sinabasiibula kansooke mbaweeyo akayimba kaneeno ngenda kalekera abayimbi bonna kyemmanyi muzungu puroguramu yo bagiraba Uganda n'ensi yonna naye abayimbi ng'omukadde waffe bwe yatugamba nti buno obubaka teri mugulu ngamba mmwe bayimbi bennyini njabbawulamu ebiyiti 3 nnemu obuteekubira eriyo bayimbi bennyini munno n'ayimba n'ofuna essanyu nga byayimba bijja ku mutima ate n'obituggiriza n'olaba yayimbisa essanyu n'akusesa wadde byannaku wadde byayimbye empaawo makulu naye nga bambi anyumisa kussa abatulimba bennyini nti ayimba so ddala amuga n'akola ki ssente yabula yagala wejjulize kati omuyimbi kwata ku ttama wadde ogwa mu biti ebyo 3 olwaleero omulimu mukulu sigenda kweyimbya Fuledi woowulira nti katimbula oyanguwako n'olya mu ttama nomboggerera nnyo nti kati obula ayogera ebyakutumwa wannonda wamu mu maziga ng'atukaabira ono kasozi n'oyogera nnyo nti nkutumye nange saagaana naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo 2 neetegese nange kukola nninze ente yange bw'ebeera teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu olufundikira nsala bulago njiryeko naawe ate n'ebirivaamu nga nnyinyuse teweekweka tubigabane kuba ndi wa kuyimba binene kumpi kwefungulako kayimba ako njagala kagende mbayimbi tibanaye abayimbi okwegatta gemaanyi naddala abayimbi bakadongo kamu tukyasobola okikola tukyasobola okuwadde mukadde waffe yagambe ebiddawo tebyenkanankana naye tusobola okikola netukomyawo music waffe owakadongo kamu naddamu nanyumira abawagizi bakadongo kamu n'abantu bonna so mbeebaza nnyo mwebale kutulaba mwebale kuwagira kadongo kamu mwebale kwagala
Amani Basudde mwebale kwagala Paulo Kafero buli muntu wakadongo kamu yenna Kazibwe Kapo Abdumulasi bonna buli atadde tafali kadongo kamu yenna mbebaza nnyo mbebaliza ddala Muzungu David yateba naye gwe nkwebaza nnyo akensusso olaba nvudde ebuzira n'engamba nja kunoonya avudde mu kamera siri musibe naye nga nvudde luzira waliwo kati ebintu ebizibu omuntu okugamba nti nze nvudde luzira aye munaye Katonda agenda natukola ekigenyi byonna twetoleeramu bw'ova eruzira todda butabika so webale nnyo ebalire ddala omulimu gw'okola ogw'okwagazisa abantu kadongo kamu olw'okuwa abantu amawulire g'akadongo kamu n'okulambula teri kintu kisinga kunsanyusaako Muzungu nga kukwata ssente n'ogamba kanteekemu transport ngende nambule at least gye baaziika abantu nti nakulabako ng'ogenda Simafiina mu Fijoani Kiwanuka Fiina n'enkulabangu bayimbi bangi nnyo benkulabye bayimbi bangi nze nkugambye ndudde nga nkugoberera Muzungu ayi no ne mama wange no naye era kyemanyisa wa najja kunkubira esimu angambe nakulabye kuba otera omusanga ku YouTube ayina esimu n'abeera agiteeka obwati kuyiteyebaka alaba Muzungu David era mukadde wange Adija Namusisi na Kalanzi owangalira matugaawo n'akukuba kutumiddeko nnyo webale mugambe njagala mukyalirako wayemu ndi mu lutalo lwa kufuukuza tapes tusooke tukunganye ebintu bino atazirina oyo mama Muzungu David wuna agambye ayagala kujja kukyalirako mwogeremukko era sawa yonna ojja kulaba nga tutuuse waka tetujja kusaba bugenyi kuba wakati basaba bugenyi so neyanza nnyo neyanzege bannange mwenna ababaddeko abatulabye mwebale nnyo okay kale bantu bange onako olwaleero bwetuti bwetulabise mbadde ne muganda wange nga tugezaako okubeera nga tunyumyamu ku bikwata ku kadongo kamu nze mbagamba gana amaka ga kadongo kamu sina gwe ngamba nti gwe tojja nze kati nekikwewunyisa gwe n'obanga olowooza oli mulabe wange nkukyaza netugira ate biri bidde eri luvannyuma tubeeranga bano aba politics babeera ku zipano nebagaana okwekuba ebikonda bwe baba baddayo omulala ate yavuga munne kituufu ne bagenda bino ebintu tukole nga tukola okubeera nga tugatta ku kisaayi kyaffe kino ekyakadongo kamu abayimbi balina obuzibu bumu olaba ebintu bino tubikola netubayita bajje tebajja naye ayagala ye waabeera n'obwetaavu olwo Muzungu toyagaako njogerako nkwogereko ki nga weekuyita tokola tebalina budde bulaba bino bya baagala ate babeera munaye kubali abatali beekwabwe kale bantu bange mubeere bulungi mweraba Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, nawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records